Okuloota tukimanyi nti kya bulijjo era kya buntu. Naye wali ate ekirooto ky'oloota ne kikuchallenginga, like ne kikulwanyisa nnyo ne kikulekera ebibuuzo bingi. Amazima ga Katonda nga naawe ansa olina ntono. Ebirooto bino nno tetwerabira nti olumu Katonda aba ayogera naffe ng'ayita mu birooto, naye ate era mu birooto bye bimu bino ne Sitaani yeenyigiriza omwo. Ekyo ndowooza tukimanyi bulungi. Kyova olaba wolootanga ekirooto nga kiri negative, gwe ng'olaba it's negative, kibi, kisabirire. Ne bwe kiba kirungi saba. Ebirooto byonna byakusabira, kwe kuwangula mu bulamu bw'ensi eno. Yes, tuwangula through praying. Loota osabe, osabire ddala. Kubanga Katonda mwayita okwogera naffe nga bwe mbagambye, naye atera ne Sitaani naye mweyeenyigiriza. Pastor Vicky alina ekirooto kye yaloota ng'ali mu ssabo. Ekirooto kino nno yakiroota ng'ali mu church, nga muweereza ate nga nno w'amaanyi. Sigamba nti yali yakalokoka, sigamba nti yali si mulokole bike, yali alokose era nga muweereza w'amaanyi. N'aloota ekirooto ekyamuleka nga tasigadde kyekimu. Kubanga yaloota ng'ali mu ssabo, emboozi yaginyumiriza, sisobola gikunyumiriza yonna, naye ekirooto kino tekyamuleka kyekimu. Era mu kirooto muno mwennyini mwe mwamuleetera okufuna amaanyi n'essaawa zino nga babayita baki? Abasawo ab'amalogo, abasawo abo. When you ask them about Pastor Vic, weetaaga gwe kennyini weefunira ansa yaabo. Ku lw'amaanyi nate ge yafuna, naye nga byonna byatandikira mu kirooto. Yes, so Pastor Vicky kakunyumiza bulungi ekirooto kye nga bwe yakitandika, byonna ebyamulwanyisa batya bwe yakiwangula. Byonna abirina. Tovaawo. Nakugamba olunaku olumu nalootako ekirooto. I told you one day I had a dream. Kyasoomooza nnyo obulamu bwange. It challenged my life. Ndoota ndi mu ssabo. I dreamt while in a shrine. Ndi eyo ntudde. Seated there. Ndaba akayumba ke tulimu ka round. I saw we were in a round house. Ngenda okulengera waliwo omukazi atudde munene bw'ati yeesibye olubugo. Then I saw a big lady seated and wrapping herself with a backdrop. Naye nga muli alinga kabaka. And she was like a king. Buli muntu yenna asinze oyo. Every person was worshipping her. Ndi mu kayumba. I was in a house. Nenzira engulu. Then I woke up. Omwoyo gwange ne gutegeera nti ndi mu ssabo. Then my spirit perceived that I was in a shrine. Mbikugamba ndi mulokole nga ndi mulokola asula mu ssabo. I saw this. I was already saved, but I was a believer that sleeps in a shrine. Mumubiri nkuŋŋaana mu kkanisa. Physically, I fellowship in a church. Nsaba nnyo. I pray a lot. Ekimu ky'ekkumi nkiwa. I pay tithe. Naye omwoyo nga gusula mu ssabo. But my spirit is in the shrine. Kyeva olaba oluusi abantu n'abamu batuloota nga tuli basamize. This is why some people dream us as sorcerers. Ng'omwoyo gwo guli eri. Your spirit is there. Olw'olunaku lwe nakyabwa kye bayita obusamize. That day I hated witchcraft and sorcery. Genda obuuze abasamize b'e Uganda bakunnyonnyole. Go and ask the witch doctors and sorcerers in Uganda. They will tell you. Obabuuze kintu bamumanyi. You ask them and they will tell you they know me. Bamumanyi nga aduuyi. They know her as an enemy. Sisaagana musamize. I don't joke with sorcerers. Nabo bakimanyi. They also know it. Twemanyi era bwe twesanga ffe twemanyi. When we meet, we know each other. Omubuuza n'akankana bw'ati. You greet him or her and you tremble. N'omugati oli otya maama. And then you say, how are you, mommy? Olaba tali stable. But you see she's not stable. Aduuyi ali mu maaso ge. Because an enemy is before her. Twegoba. We
chase each other. Nenzira engulu nenzijjukira omusaayi. I woke up and I remembered the blood. Nensaba essaala. I prayed a prayer. Nenkasuka buli kikompola kyonna eky'omusaayi. I sent every bomb of the blood. Nengusindika mu mbugo zaabwe, mu bigali, mu byoto yonna. I sent it to their oracles, to their altars, everywhere. Enkuba ey'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. I called a downpour of the blood of Jesus Christ, the Son of the living God. Nenzirawo ne neebaka. Then I slept again. Wuliriza bye nazuula. Listen to what I discovered. Tuba tuli muli tutudde. As we are still there seated, Era ekirooto kyange ne kiddamu nga bwe tubadde. and the dream resumed. Okulengera amayinja nga gagwa mu ssabo naye nga ga musaayi. Then I saw stones, hailstones falling in the shrine, but they are of blood. Nakulabira akacyankalana akaali mu ssabo muli. I saw the confusion that was in that shrine. Neeyalinga kabaka. Even the one who was seated as a king, Yakyankalana gye yayita saamanyaayo. I didn't even know where she passed. Abazungu bakiyita stampede. It was a stampede. Kinnyonnyole mu Luganda. Stampede we bantu kubanga bali bangi nnyo, then ne wabeerayo akavuyo, buli omu n'atandika kubanga takyategeera gy'alaga, oluusi ne batomeregana, abamu ne balinyagana. Okitegedde? Kyekyali mu ssabo muli. That's what happened in the shrine. Akavuyo kaagwa mu ssabo. A lot of stampede. Nga buli omu anoonya we yeetaasiza. Everybody was looking of how to save themselves. Mba nkyali awo ne wabaawo ettonde eryajja ne lingwa ku mukono. And some dropped at my Ngenda hand. okulaba nga musaayi ogwa ddala. Then I saw that it was real blood. Ngenda okuwulira nga n'okwokya gukyayokya. I felt it was even still Bassebo ne warm. bannyabo Yesu gy'ali mulamu n'olwaleero. Ladies and gentlemen, Jesus is alive even now. Omusaayi gwe gwokya. His blood is indeed alive. Mu ntaana takyaliyo. He is no longer in the grave. Ne gye baamuziika natuuseeyo ne ndaba ku ntaana. I even went where he was buried Nga and I Yesu saw mu the tomb. ntaana takyaliyo. He is no longer in the grave. Bassebo ne bannyabo gy'ali mulamu. Ladies and gentlemen, he is alive. Omusaayi gwe gujjudde amaanyi. And his blood is full of power. Wakati nga tulwanagana. As we fight, as we are fighting, akajjije kaggukira. that's when the door opened. Nange ne ŋŋamba ate nkyakola ki wano. Then I said, what am I still doing here? Nange ne ntoloka. I escaped. Bugenda okukya nga siri mu ssabo. By the next day, I was no longer in the shrine Olw'omusaayi gwa Yesu. because of the blood of Jesus. Nakati. Up to now.